zigenza okwera ssaawa 3:30 ez'okumakya. Ennyiriri z'abepisikoopi ko n'abasaaseredooti zibadde zitandise okuva ku basirika wakati mu kukooloobya ennyimba ezitendereza abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'eggulu omulonde era akuuma entebe y'essaza ly'e Nebbi, Raphael Bukorach, kitandise nga zoolekera okwera ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Our pilgrimage, our walk to this holy ground, not be in vain. Mubaka Bweri Nasisi w'omuntu eyeetabye mu kitambiro kya mmisa kino eky'ebyafaayo asoose kuwaana Paalamenti na mukulembeze w'eggwanga olw'etteeka ku mukwano ogw'ekivve eryayisibwa Paalamenti ne Pulezidenti n'aliteekako omukono, lyagamba nti lyayamba nnyo okunyweza ekitiibwa kya Katonda n'ennono Uganda zekkiririzaamu. Recently, our Parliament made a big shot, a kick-off on the program of homosexuality, same-sex marriage that was proposed. They tightened it and kicked it out. Big courage. Bukorach awabudde abakulembera Paalamenti ababadde bakiikiriddwa amyuka Sipiika Thomas Tayibwa ko n'omukulembeze w'eggwanga nti amaanyi ge baateeka mu kulwanyisa ebisiyaga ge banditadde ne mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. We know that the signs of evil still remain rooted in our midst. How I wish the same policy makers could also take the same energy to shoot out corruption. Ye Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere mu bubaka bwe ategeezezza nti ebikolwa eby'ekko byeyongera bweyongezi mu ggwanga nga n'ekisinga okwennyamiza y'enguzi n'okubulankanya ensimbi y'omuwa omusolo, era n'asaba omukulembeze w'eggwanga ayongere amaanyi mu kulinnya ku nfeeta abalyake. Hostility, fornication, murder, theft, corruption and embezzlement of public funds, among others. As people of God, we are called to a higher standard. Let us emulate in Uganda matters. Nkwanukula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ategeezezza nti enguzi yamukeeta dda era ne yeeyama kukolawo akatiisa okukufuggaza abalyake. Mu ngeri y'emu omukulembeze w'eggwanga asuubiza nga gavumenti bw'egenda okumaliriza omulimu ogukyasigadde ku kiggwa ky'abajulize Namugongo kyongere okutuukagana n'omutindo. Ono akoowodde abalyoyi b'emyoyo kumukwatirako mu kaweefube gwaliko ow'okulwanyisa obwavu mu bantu. Tekinnaba kutegeerekeka nteekateeka ki gavumenti zegenda kuteekesa mu nkola kulwanyisa bulyake na bukenuzi obuzebulirwako mu ggwanga olw'ensonga nti mu masiga asatu agakola gavumenti okuli essiga omukulembeze w'eggwanga lyakulembera, Paalamenti ssaako n'essiga eddamuzi, emize gy'enguzi ssaako n'okukozesa ensimbi y'omu musolo bizze biwulirwako. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, nsinzidde Namugongo.